Weewaawo nateera mbalamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu abooluganda ku message eyo ey'okuba kukwakkulibwa olunaku olwo ebigenda okutuukawo. Tugenze ku kitundu ekyokubiri era nga Mukama waffe Yesu Kristo yali akyalaga Sister Gracia, Mukama n'atandika okumulaga biki ebigenda okutuuka biki ebyali bituuse oba ebinaabeerawo ku lunaku olwo mu makanisa gaffe abalokole. Nti agamba nti ekyamukwasa ennaku kiri kimu. Mukama yamulaga ekkanisa eyali ennene enzibu ng'ejjudde abantu abangi ennyo, naye ekyamukwasa ennaku kiri kimu nti mwavaamu omwana omu bw'ati omulenzi wa myaka 12 ye yakwakkulibwa yekka mu kkanisa ennamba. Awo Mukama n'amugamba nti muwala wange, olaba abantu abo abali mu kkanisa eyo n'omusumba waabwe nti balowooza balokole naye balekeddwa emabega. Muwulira abalokole? Twegendereze n'amakanisa ge tugendamu. Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'amutwala mu kkanisa endala gye yalaba omusumba eyali abuulira, naye yali akyabuulira baamukwakkulira wakati mu kubuulira oba wakati mu saaviisi. Mukama n'amutwala mu makkati g'okubuulira bwe baamukwakkulira ne bamutwala. Era batugamba nti luno lugenda kuba olunaku olw'ekitiibwa era olutabangawo eri abo abagenda okuba nga bakwakkulibwa oba nga bayambusibwa okuba nga basisinkana Mukama. Nti lugenda kuba lunaku lwa kitiibwa ate olunaku olutiisa eri abo abeeteeseteese okuba nga basisinkana Mukama waabwe. Ne bamutwala okumulaga ekkanisa endala era ne bamulaga ng'ekkanisa yali nnamba, ekitundu ne kikwakkulibwa, ekitundu ne kirekebwa emabega. Awo agenda okulaba ng'abantu baali batambula nga balina mikwano gyabwe. Bagenda okulaba nga mikwano gyabwe egimu gibavaako nga gikwakkulibwa mu maaso gaabwe. Era batugamba nti tewali bagenda kutwalibwa babiri, buli omu agenda kuba ng'akwakkulibwa omu omu. Ekintu mbu nno kiri ku kweteekateeka. Abo abeeteeseteese bokka be bagenda okuba nga bakwakkulibwa bokka. Mukama atugamba nti abantu abeeteeseteese bokka be bagenda okuba nga bakwakkulibwa. Awo ne bamulaga abantu abaali babuuka bwe baalaba mikwano gyabwe nga babaggiddwako n'abaagalwa bwabwe nga bakwakkulibbwa, baalekebwa emabega nti ne bagezaako okuba nga baagala okubuuka, babuuke mu bbanga nga balowooza bali be beebuusizza, nabo ne baagala babuuke naye ne balemererwa okukitegeera nti ekintu ky'okuba ng'omuntu okwakkulibwa si kya buyinza, si ky'amaanyi, wabula kibeera kya mwoyo. Nti abantu bano eno ne balemererwa okubuuka, ne bagezaako nnyo mbu babuuka beebuuse mu bbanga balabe nga banaayambuka, naye nga tewaliiwo kye bayinza kukola n'amaanyi gaabwe kweyambusa. Awo n'agenda okulaba, Mukama n'amulaga abafumbo baali mu kitanda babiri nga beebase. Mukama bwe yajja mu ku lunaku olwo olw'okukwakkulibwa n'akwakkulako omukyala, omusajja n'asigala mu kitanda nga yeebase. Omusajja yagenda okulaba nga n'ayisaayisa omukono akwatekwate alabe mukyala we. Agenda okuwulira nga mukyala we mu buliri taliimu. Bwe yalaba nga mukyala we taliimu n'ayimuka n'agenda atandika okumunoonya mu ffumbiro nga taliiyo, n'agenda mu kiyigo nga taliiyo, n'agenda mu ddiiro nga taliiyo. Omukyala nga baamukwakudde dda, baamututte dda. Ekyo Mukama ky'atugamba nti kweteekateeka, tekiri ku bufumbo. Mukama n'agamba nti newankubadde nga muli bafumbo, muli babiri nga mwafumbirwa obufumbo obutukuvu, nti ekintu kigenda kuva ku kweteekateeka kummwe eri mmwe ababiri, eri omwami n'omukyala,
nti musobola okuba nga mukwakkulibwa mwenna mu kuvuga kw'akagomba ako, naye kiva ku nteekateeka. Bwe wataabe kweteekateeka erimu embi, omu yajja okukwakkulibwa, omulala asigale. Era yali akyalaba, n'alaba ne bamulaga famire, yali etudde ku dining table nga balya mmere ku mmeeza, abaana ne taata ne maama waabwe. Bagenda okumulaga nga maama n'abaana be bakwakkulibbwa, taata n'asigala emabega ng'ali ku mmeeza. Bannange bitiisa. Awo agenda okulaba ne bamulaga abakyala abaali embuto, ng'embuto zaabwe zibavaako, ng'abaana bava mu mbuto ne bakwakkulibwa. Baali mbuto naye ng'abaana baggyibwa mu mbuto ne bakwakkulibwa. Ng'abakyala ne batandika okukwatakwata embuto zaabwe, naye ng'embuto tezikyalimu baana, ng'abaana bamaze okuggyibwamu batwalibbwa waggulu. Ne bamulaga omukyala gwe baakwakkulako omwana we. Omwana bwe yagenda waggulu, n'omukyala naye ne bamukwakkulirako, naye ne bamutwala n'agoberera omwana we mu bwengula. Ne baddamu ne bamulaga abakyala abaali embuto, naye tebaasobola kubanga bambuka waggulu okugenda n'abaana baabwe. Abaana baabwe baali bamaze okubatwala waggulu. Abaana baabavangako buvi ne bakwakkulibwa, bamaama nga babaleka wansi, baana bokka nga be batutteko. Mukama n'agamba nti akagombe bwe kanaavuga nti abaana abato bonna, oba bano abali mu mbuto ne bano abato n'abato ddala ddala, n'abo abatannatuuka bbanga lya kutegeera oba lya kwonoona, bagenda kuba nga bambusibwa, nga bakwakkulibwa. Awo Mukama n'amulaga mu ddwaliro ng'abalwadde bava ku bitanda bakwakkulibwa bagenda mu bbanga. Ne bamutwala mu maternity ward oba mu abakyala gye bazaalira, ng'abaana bavaayo buvi nga babula bubuzi, bagenda bugenzi mu bbanga, bagenda bugenzi mu bbanga. Kati abazaalisa nga bali mu kunoonya abaana mu malwaliro nga tebabalabako abaana nga babakwakkudde. N'agenda okulaba nga n'eri abaana gye bateresebwa yonna 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 bali abaana bavaayo buvi nga bagenze waggulu. Era ne bamulaga nga abazaalisa baali bayamba omukyala okuba ng'azaala, era nga bagamba omukyala oyo nti sindika omwana ali kumpi kufuluma bweru. Kati omukyala bwe yasindika omwana ali yakafuluma bw'ati, omwana ne bamukwakkulirawo n'agenda. Muwulira okukwakkulibwa ebigenda okutuukawo, nti ekyovula nga batugamba nti abaana abato mu ngeri eyo bonna bagenda kuba nga batwalibwa ababadde batannategeera kwonoona kwonna. Abali mu mbuto bonna bajja kuggyibwamu n'abanaaba batannatuusa kuzaalibwa. Era bonna bonna baggyibwa mu mbuto z'abamaama baabwe ne mu malwaliro. Abooluganda batugamba nti kyewuunyisa oba ddala tuteeseteese obulamu bwaffe ku lw'olunaku luno, nti ddala tuli beetegefu akagomba okuvuga? Tutunuulire obulamu bwaffe, tutunuulire obulamu bwaffe abooluganda. Tuli beetegefu? Tugeraageranye obulamu bwaffe tulabe ki ekiri mu bulamu bwaffe. Awo Mukama n'addamu era n'amulaga amakanisa amalala. N'amulaga ekkanisa omwali embaga, nti era ng'omugole omukyala yali azina. Kati omukyala oyo bwe yajja eri bbaawe, yali ajja bw'ati ng'azina ajja eri bbaawe, bbaawe ne bamukwakkula n'agenda, omukyala n'asigala. Ne bamutwala mu kkanisa endala, n'alaba pasita eyali agatta abafumbo. Kati abafumbo abo omusajja yali already amaze okuba ng'ayambazibwa empeta.
kati gwali omugole omukyala yali addako kuba nga ayambala empeta. Bwe yasembeza omukono bamuteekeko empeta, nti omukyala bwe yasembeza omukono omwami we amuteekeko empeta, omwami era ne bamukwakkula, omwami n'agenda. Oyo mwami mulala. Awo Mukama n'agamba nti olunaku lw'okukwakkulibwa teruli ku kugattibwa, naye luli ku kweteekateeka. Nti yali atunula ng'akaaba, nga mu butuufu takikkiriza nti byebyo ebintu ebigenda okutuukawo ku lunaku olwo, nga tamanyi nti oba bye bintu ebigenda okutuukawo ku lunaku olwo, ebintu we bigenda okubeera. Awo yagenda okulaba ng'alaba abakkiriza, ne bamulaga abakkiriza abaali batambula ku kkubo, ne batwalako omu, omulala n'asigala. Era ne bamulaga abakkiriza abalala abaalekebwa emabega nga bakutte Bayibuli zaabwe bazitadde mu kifuba. Era bwe baalekebwa, abo abaalekebwa ne batandika okuzisoma Bayibuli nga bazisomera kumu kumu, ne basoma okuva ku lubereberye paka gy'ekoma ku kubikkulirwa. Awo Mukama n'agamba nti, Yesu Kristo n'agamba nti okubanga Omwoyo wa Mukama agenda kuba ng'aggiddwa ku nsi, okukwakkulibwa bwe kuggwa, Omwoyo wa Mukama agenda kuba aggiddwa ku nsi, era wagenda kuba tewakyaliwo bulokole. Nti awo osobola okusoma Bayibuli yo nga bw'oyagala, oba ogisome otya oba otya, naye omwoyo w'okuluŋŋamizibwa agenda kuba takyaliwo nga leero bw'aliwo nga tuzisoma. Era ne batugamba nti tewagenda kubeerawo kubudaabudibwa, abantu bagenda kukaaba, naye tewagenda kufuna kubudaabudibwa. Bagenda kubeera mu kweraliikirira mu nsi yonna. Abantu baali mu kweraliikirira ku lunaku olwo, era nga bwe batugamba bwe lugenda okubeera, era nga waliwo maziga gokka buli wamu. Era ne bamulaga omusajja oba brother eyali anoonya munne nga mmemba wa chachi ye. Kati bwe yali amunoonya n'agenda w'abeera, n'abuuza banneiba nti mulabyeko ku brother gundi? Mulabyeko ku bannaffe be tusaba nabo mu kkanisa? Ne bamugamba nti naffe tubadde wano eno tuli mu kwewuunya. Abadde wano naffe ng'anyumya naffe nga twogera, tugenze okulaba ng'akyusibwa ng'atandika okwambuka, era agenze mu bbanga, nti tumulabye ng'ayambuka era ayambukidde mu maaso gaffe. Nti ono omusabi bwe yawulira nti munne ayambuse, bwe yawulira nga bamunyumiza ebyo, n'akwata omutwe gwe n'atandika okukaaba ennyo. Era bwe baamala, yagenda okulaba nga yalaba abooluganda abawala nga bali mu kusaba, nga bwe batasabangako, nga beegasse wamu, bali bumu, nga basaba okufa obufi, n'abawulira nga bagamba nti akagombe kagenda kuddamu kavuge omulundi ogwokubiri. Amangu ago Yesu Kristo n'agamba Gracia nti akagombe tekagenda kuddamu kuvuga mulundi gwakubiri. Akagombe kaavuze dda, kavuga omulundi gumu, tekagenda kuddamu kuvuga mulundi gwakubiri. Tewabaawo omukkiriza yenna alowooza nti trumpet bw'erivuga erivuga omulundi ogwokubiri. Mukama atugambye omulundi ogwo gumu. Mukama abanjagalire.